Gano ge mawulire ag'ebyemizannyo ng'ogakutuusako nze Becky Cynthia Nakimera wano ku Bukedde TV. Empaka za ddigi ez'omwaka guno zikomekerezeddwa nga Maxime Van P awangudde omutendera gw'abakafulu ogwa MX1 omulundi ogwokusatu ogw'omuddiringanwa. Ddigi z'empaka eza National Motocross Championship ez'omwaka guno zikomekerezeddwa leero ku Uganda Motorsports Arena e Busiika. Esinza okukwata abalabe mu babiro zibadde mutendera gw'abakafulu ogwa MX1 ng'omugiriman Carl Cedric agwetisse bw'ameze Maxime Van P ne Arthur Blick Jr. nga bana balese bamunyanyeza mitwe. Zigenza okukomekerezebwa nga Maxime Van P awangudde engula ya MX1 ey'omwaka guno ng'agyeddiza omulundi ogwokusatu ogw'omuddiŋŋana. Mu MX2 Fatu Kigunu yawangudde engula ey'omwaka guno nga Yasini Kasirye alidde eya MX125. Fortune Sentamu yeddiza eya MX85 ate nga Imran Nkurunziza awangudde engula ya MX65. Mwana mwala Isabella Blick yeddiza engule ya MX50. Ate mu motoka z'empaka oluvuga lumu lwokka lwe luvugiddwa ng'abategesi bawaliriziddwa okuyimiriza oluvuga olwokubiri olw'abawagizi abadde beeyiye mu makubo. Abavuzi abadde bavuganya ku ngule 3 omubadde ya Sprint Championship, Club Rallyman's Championship ne two-wheel drive nga zigenza okuyimirizibwa nga Ronald Sebuguzi akulembedde ng'adduliddwa Hassan Alwi, Posian Lwaktaka ne Arthur Blick Jr. ng'ono abadde mu kyakuna. Kubanga tubadde tetusobola okuddayo ng'ate abantu basalaasala. Kati ne tulaba nga wemba nga basitadde kuvuga kujja kubeerako ki accident. Ate ebifa mu club ya SC Villa, club eyongedde okukola enkyukakyuka nga banjudde Yusuf Cheyune Chuni akulire ebyekikugu ate ye Shafik Bisaso naye akakasiddwa ku butendesi ngazze mu bigere bya Deo Serada. Omusasi waffe abaddeyo katuwa ebisingawo. President wa SC Villa Engineer Ben Misaga yongedde okukola enkyukakyuka mu club ng'alonze Yusuf Cheyune amanyiddwa nga Chuni akulye ebyekikugu newankubadde ng'abadde talina club ya Super gy'abaddemu emyaka 11 egiyise. Misaga yanjulidde bannamawulire Chuni ku Villa Park Ensambya. Twagala tugezeho okuleetaku abapya experience Chuni gy'alina mupiira twagala agezeeko okutuyamba tulabe nga tubalansinga between the young and the what and the old. Misaga era akakasizza Shafiki Bisaso ng'omutendesi wa Villa omujjuvu ng'azze mu bigere bya Deo Serwadda eyafuumuddwa ku mulimu ku ntandikwa y'omwezi guno oluvannyuma lw'okubwa odumpalaka goolu 4-3 mu Arua ng'ono wakumyukibwa eyaliko omuzannyi waabwe Robert Sekweyama. Chuni abadde amaze emyaka 11 nga talina club ya Super gy'alina okakwate wabula ng'agamba nti kati mwetegefu okuddamu okuweereza. Ffe tuli bamupiira era tujja kubeera mu mupiira bbanga oba mu 2004 nakyogera kati bwe nalabye kizire ngamba kanziki ate mujjukire n'eno ttiimu yange jjukire nti yalina gibogoyi kati structure. Mwaza mu Uganda Premier League Villa eri mu kyakuna n'obubonero 15 nga mu gwasembye ku lwokubiri baakubye Descents 2-1 e Nambole nga bakudda mu nsiike ku lwokutaano olujja bwe bana abakyalidde Bull FC e Jinja. That could be a goal for Chitata. Sports Club Villa take the lead in Nambole. Sloppy defense from the Saints. Bannamawokota batandise okuyoyota ekisaawe kyabwe ky'ebuwama nga beetegekera okuzannyiramu emipiira egy'amasaza egy'omwaka ogujja. Ngaba kampuni ya Airtel bakavayo okusasulira empiira gy'amasaza ga Buganda nga buli mwaka bakuteekamu obukadde 4 okumala emyaka 3. Bannabyamizannyo mu ssaza ly'e Mawokota basazeewo okutandika okweteekera egy'omwaka ogujja. Mawokota ne Gomba ge masaza gakyasinze okuwangula empaka zino emirundi emingi nga giri 3 wabula nga Mawokota ebadde eseebengeredde mu myaka 3 egiyise nga yasemba okukiwangula mu mwaka ogwa 2013 ng'omwaka guno tebavudde mu kibinja. Omwami wa Kabaka e Mawokota Musaale Bigambo Joakim ng'aliwo munombaka we
kitundu John Bosco Lubyayi beegase ku bannabyamizannyo okusimba omuddo mu kiseera ky'eBwama kisobole okutuukana n'omutindo. Sonole kyokka weefuba ono gwe tuliko okuzzaawo ekisaawe ekirungi wano era kigendererwa nnyo okulaba nti nno emipiira gya Ssaabasajja gisambira ku kisaawe ekirungi ate ekyavaamu abazannyi b'eggwanga abangi. Tusuubira nti ttiimu yaffe y'essaza kuba gano ge maka gaayo ejja kusobola okusamba omupiira ogulabika tegeerekeka nga tewali kwekwasa. Omwaka guno Mawokota ebadde ekyaliza emipiira gyayo egy'amasaza ku kiseera ky'ekampiringisa nga basuubira nti singa ekisaawe kino eky'eBwama kinaaba kiwedde we bagenda okukyaliza egy'omwaka ogujja nga gisuubirwa okutandika mu Meeyi. Buddu be bawangudde ez'omwaka guno nga bakubye eggomba mu fayinolo.